Olunaku olw'eggulo twasiibye tulaba Honorable Fiona Nyamutoro abangi gwe bayita Nyamukenzo mwana wattu ng'agezaako okubeera nga akwasaganya emirimu gye nga w'alina okubeera nga agikwasaganya. Wano ku SMX Media nabagamba nti alina favor y'okubeera nti nera right now kamera zimutambulirako kubanga mu ggwanga erya Uganda nange kennyini kamwa koogera wombuuza baminisita omanyiyo bameka we siikugamba Balamu gwe baakalonda ne sitakugamba Nabbanja ate Nabbanja ye na Prime Minister ne sikugamba Fiona Nyamutoro minisita kyawo mulala gwe mmanyi lindako siswala Balamu baakamulonda oyo ye full minister Nyamutoro naye minister Nabbanja mumanyi minisita ky'omulala gwe ki Uganda kinyuma amazima ga Katonda sina minisita mulala yenna gwe mmanyi ye advantage eriko Honorable Fiona Nyamutoro minisita ky'omulala by the way gwe mmanyi bya ddala ebya serious waliwo n'ono Kabanda ono minisita Kabanda omukyalo oyo omusiraamu oba ye Kabanda yesa oba okwasaganya byabasuubuzi awo nno siwezezaayo abaana wempezaayo omulala omu owokutaano mbeera sikikubye ani omulala minisita baweddeyo ye advantage Honorable Fiona Nyamutoro gy'alina tu ye advantage Balamu gy'alina Balamu bagenda lowooza mbu kineno kyogera nganze bagenda lowooza mbu bakola nnyo okusinga baminisita abalala olw'ensonga balinako ttooki y'abantu bali mu limelight oba bali mu celebrity life kyoyinza okubeera ng'okitwala nti ne Honorable Fiona Nyamutoro ebbanga ettono lyakabeera mu ofiisi nti tumutaddeko nnyo attention olw'ensonga ya Eddie Kenzo kati tulaba nga akola nnyo buli wagenda okwasaganya ensonga ze ez'emirimu tulabira ddala nga obambi omukyala akola however kumbe wayinza obbeerayo ne baminisita abalala waliwo ne minisita Katumba Wamala si minister ono gwe bakuba amasasi Katumba Wamala subira naye minister yes minister ne minister Jesse Muyingo oba minister mpezeza abantu mukaaga Jesse Muyingo n'oyo Katumba Wamala mpezezaayo ssebo ngenda mbajjukira so abo bonna ekibaleeta nnyo okubeera nga tubamanya mbono minisita oli minisita olw'ensonga baliko ttooki y'abantu baliko favor y'abantu kati Honorable Fiona Nyamutoro tekikwewuunyisa kugenda ku ranking abaminisita abasinza okubeera nga bakola nga y'omu ku bali ku listi olw'ensonga buli gye kimu kyagenda okubeera nga akola tugenda beera tukyogerako olw'ensonga aliko amaanyi g'omukulu Eddie Kenzo okiraba mbu efuuka advantage ebeera efuuse advantage y'amaanyi nnyo kati emirimu gy'agikola agenda okulambula kubanga awo yabadde mu district ye ate munnange wabeera mu district gy'avaamu yasazeewo okwambalira ddala ng'ennono zaabwe wezikola ki kalicha yaabwe nga bweri okubeera nga agyembracinga agyenyumirizaamu teyejjusa kubeera nga by the way si Mutoro nga bwe yatunnyonnyola ava mu district ya Abimu ate nga nsuubira gye yabadde nera nga akugezaako okubeera nga aorganizinga ebirombe ebyeyo abaana basobole okubeera nga babawa license bakolere mu butuufu bw'okubeera nga bakola mu nsonga z'okubeera nga balomba oba bamayininga ebintu byonna ebiri bye bajjayo minerals zonna ze bajjayo so waneno kwa SMX Media Honorable Fiona Nyamutoro Honorable Fiona Nyamukenzo tukwagaliza birungi byereere mu kariyayo ey'okubeera minister nenga tetunabeera nga tumaliriza kankusaba mbyo subscribing ano kwa SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino